kitendo okuwagenzeka etwagala okuyozayeza omwami omukyala Emyanzi tubayozayeza nonyini ddala abantu banamubirekalo omwami wewagambye nti kusingomuga okutuuka wakusebo kyala Emyanzi njagala okwaniriza mu famire y'abafumbo kwaniriza ebimukyala waganiro baletwanirize mukawasakurukafunde bamuliyomalekyobulimo akimisa ntukubeyaseeko jamani nazo nterekukizina kuba omutuze kasi itake wange nane bikirekuko bagaze emukyala wange ono mu myezi ebiri tugenda kuweza emyaka egiwerera ddala ku bufumbo emyaka enawe Senang mereka kami zaman yang semua ada yang tuh, zaman yang semua ada yang mampu mengerti. Jadi dalam zaman yang ayat musim, fakir sebudi yang sebagai zaman yang ayat musim umkas, ya very big heart. Era emuzibu omuzibu wange era kusenyo okuzizira kyagala Nyanzi oyo ngabakubeeraga mutima munene mutima mugasi jamani Nyanzi abantu second, third, fourth chances mwana ekyagala Nyanzi kimutunga takola kikakuzibwa muli chance endala ekyagala Nyanzi endala zitugendawo ese olw'omutima ogwo mugasi ebantu bano abali bamunaabatino kali bakwana ekyokuze obeerako abantu buyine sekukwebaza olw'omutima ogwo omugazi gusigaza ebibusi ebimamu omutima ogwo omugazi naate ebirungi ebikolebwa omutima ogwo omugazi ebisi simusigaza omugazi wakaffe twenyumirizamu nnyo tuyamu okuseereza abantu tusatefuekwaliraekika omuntu olwadde kyanayaagakyamu ekyasebukubeebaza n'okubeera mukubaffe kulabirako bingi era nga tetubagatabekera mukama emmeezi waffe sigenda kubeera nini musikirize nagulawo paka abalibakubaka amasaba je agule ebikolekumi itepesente alengere n'omukyalawo ajo Senhor, não tiraram the president, the first lady, next members, Abayo Murina, our parliament, Mayor, Councillor, now we the chairman, families, Jonah, the service of me. Sansenyo okubera abantu mutwalero bigambo byekirikira kwalingi ena bisaba abakola secretary Nyanzi nememba zabali bano singa activities Nyanzi mwanguwe kyawano kyekitabo kyaffe banga Nyanzi kamutimani esaba kunze on national unity platform yetekedo mubyazizo yakunga eggwanga lyonna lyonna yaba omulimu takukola leka akukola n'abalala abangi tetukola nabo. People power, our power. So people power, our power. Mr. President, chairman Nyanzi afana abulungi chairman n'ebikyalawo tubakongratulatingana olunaku lwaleero okutuuka ku mukolo bwetuti ate tukubeera okwesigibwa ennyo
ngabo ngesonaona wibogedde si kyangu okugenda ku mukolo n'osanga nga kunyumirwe kuti kyamaani zetagala kwebaza oba kyamaani tukola ffenna naye atutali wa bulijjo mukwano gwange era kimanyi kugera kaya yalowooza olunaku lw'ekyaloka atagenda kukubira esiku saa 12 kaleka ogera ku nsonga za sipago kaya nakimu kaya nakimu lowooza nze muntu lwasiza okubira amasimu naye kwesirize okubira amasimu mwebiyumbiro nabinamaganawakulina sinayo omuntu gwetogera nayebusimu ngono kyamanyakikomuna ebiseera ebisinga 80% tubeera mukwayana lwaki wanga ekibiina kyaffe kitambulira sebitege n'okukunga obeera kwesanga buli kiseera tubeera twogera ku nsonga za struggle kino kitambule westi kino kitambule westi so kyamaanyi kuyozaaleza nyonyonyo emukyalawo mwebale nnyo okwagala eggwanga ekisooka ekyokubiri kyamanyanzi mwebale nnyo okubeera hango era mukimanyi tuli wano mu Africa si kyangu okusanga nga olina mutoowo eyakulira sipago yakulembera sipago naye nobeera hango nosamukiitinga the leadership of the president ekyamanyi ekyo kimwebaliza tuwulize president y'obukulembeze bw'ekibiina so mwebale nnyo okwagala eggwanga mwebale nnyo okwagala enyumbi mwebale nnyo okwagala Katonda n'ekereziya era okirabe mukolo guno naye ekisemberero ddala mwebale nnyo okwagala famireyo kubanga ekyo kimanyi bulungi nnyo mujjukira mwenamwena incident yaliwo ekyenjojo bwe baali tugenze mu kukunga kyamaanyi abasajja ba Museveni ebamukubawo nnyo zinatya n'abaala bakagambi esaana mugamba kyamaanyi dofutaali kubanga nayitawo omuntu olosi afuti naye bwe yafunayo olwanyizi nonono kyagamba agamba kubira lwaki agamba kubira mukyala we ekirala nagamba kimukyobakyogere kubanga naye yali alowooza afuteko olunaku nakubire wakabategeze waka kubanga yali alowooza ezibananja bitusira kusaaga ekifago kitambuliramu kubanga yali mbeera ninyonyonyonyo naye nalabako olunaku yali bulungi ennyo eri famire ye eri abaana be n'okusikira ddala ekisifago kirimu so chairman congratulations wish you a happy marriage wish you all the best